tuli ku SRK Media obale kubera mpozi atenga otambula naffe bulungi nnyo tutambula bulungi tukyakuwa ensonga nga bwe tuziraba wano mu ggwanga lattu Uganda embeera eryetya obulamu buli bulungi nnyo kakati nno tugudde ku bbaluwa oba oliawo Uganda Police gye yawandiikira mpozi ate SG owa NUP ng'emwetaaga annyonnyole oba bannyonnyole ku ssomero erya Kamoocha ery'ekibiina kya NUP erisomesa ebyobufuzi. Ngenda kusooka nkusomera ebbaluwa eno nga bw'egamba. Bawandiikira the Secretary General in National Unity Platform Makerere Kavuli Kampala ne bagamba invitation to the Uganda Police Force Headquarters to clarify on activities of the School of Leadership operated by the National Unity Platform gwegwali omutwe ne bagamba it has come to our knowledge of the Uganda Police Force that the National Unity Platform has opened a leadership school operating at the party former headquarters Kamoocha. It is in the best interest of the Uganda Police to ascertain the status of the school, content taught, and facilitators. This is therefore to invite you for a meeting with the Director, Human Resource Development Training, Uganda Police at Headquarters, Naguru on 4th July 2024 at 10 a.m. You should not exceed 3 persons in the meeting. Nasako Mukono SCP those are Senior Superintendent of Police Kafero Moses Kabugo. Assistant Superintendent of Police Kafero Moses Kabugo. Ebbaluwa eno neeweerezebwa. Kigambibwa SG baluwa eno yatuuka ng'ennaku z'omwezi no yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi ogw'omukaaga 2024 ne bakoppingako Inspector General of Police, Director of Criminal Intelligence, Uganda Police neeweerezebwa. Kakati lwaki nkusomedde ebbaluwa eyo kigambibwa National Unity Platform baba wandikire balo bagende bennyonnyoleko ku bikwatagana n'essomero eryo lye bakola. Bye ku byakwasiza omuwala oli Doreen Kaija bye bimu ku byamukwasiza abantu bagamba nti oba oli awo Kaija akwatibwa mu bukyamu lwaki nti newankubadde coordinator w'essomero eryo naye ate essomero eryo lirina abakulu abalikulira omuli omukulu mwami Kyagulanyi Balubongoya n'abalala nti oba oli awo Kaija yandibanga akwatiddwa mu bukyamu newankubadde ali omu ku balina okukwatibwa newankubadde ali omu ku balina okukola ki ku balina okukwatibwa. Kakati tetumanyi oba abakulu bano bwe baayitibwa bagendayo bagamba ebivunaanibwa nti oba oli awo okukwata abantu bano ku byakwatagana ne parade n'ebirala bandibadde beekwasa nti ng'essomero buli ssomero lina likola parade nti oba oli awo baali bakoze parade ya ssomero naye abange ekibuzo ne kibeera essomero ddyo lyewandiisibwa mu mateeka okusinda ku bijja bitambula biraga nti essomero lino teriri registered era nga nawe okimanyi it cannot be registered okubeera nga booperatinga nga essomero. So mu mbeera yonna twetaaga tugaziyemu ku bwongo bagenda kubeera nga bakwata omu ku omu nti Kaija yatandise kubasomesa nalabayo Kenneth Paul Kakande ali omu ku bafacilitator kyekiti batadde mu bbaluwa nti twagala tumanye essomero lino lisomesa ku ki yibaani abasomesaayo abasomesa mu ssomero lino balina obukugu balina obuyigirize obubakkiriza okusomesa bye balina okusomesa abantu abo teribanga essomero lino lisomesa buyeekera oba ontegedde teribanga essomero lya NUP lisomesa buyeekera
mu bbaluwa ababagamba temulina kusukka bantu basatu. Mu bbaluwa bagamba temulina kusukka bantu basatu. Tukyakola okunoonyereza. What was the response of the SG Secretary General owa NUP? Response ye yali etya? Oba ontegedde. So bangi abaze bakwatibwa nga bakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo. Kaija Doreen newankubadde ali omu ku bakoordinator b'essomero lino, wabula ate era naye yateekeddwako emisango egy'okubeera nti naye yeetaba ku parade emenya amateeka. Abaffe singa NUP eba etambulidde mu bufu buli nti fe parade yali ekubiddwa yali ya ssomero, kigiyisaawo. Genda mu comment section yao beera ng'otuddamu kigiyisaawo oba tekimala. Beetaaga okukola ennyo okunoonyereza okulaba butya bwe bavuunukamu emisango gino ejja okuba parade oba okukola ekintu kyonna ekikwatagana n'ebyamagye naye nga tekiri mu mateeka. Tubadde tubiraba tukola obusikawutu. Obusikawutu bajja kugamba abo obusikawutu bubeera mu masomero era buli mu mateeka. Bajja kugamba tulabye ebitongole eby'enjawulo abakola mucaka naye bajja kugamba byonna biri mu mateeka. Naye ekyo ekibiina kya NUP kiri mu mateeka. Abaffe, another question, lwaki NUP etunuuliddwa nnyo ku bibiina ebiri mu opposition okusinga ebibiina ebirala? Okusinga ebibiina ebirala lwaki bitunuuliddwa nnyo? Tuli ku SRK Media wetukyatambulira ddala bulungi nnyo radio version. Ate mpozi era tukyatambula wamu naawe. Then twongera mpozi ate mawulire amalala gatusinze okubeera nga gatutraininga. Ate mpozi muno mwe muli eggulire lya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yavuddeyo n'agamba nti after okulonda kwa 2026 sigenda kuddamu kujja kwesimbawo. Kasita 2026 mumala okumulonda 23 tadda kwesimbawo. 23 tadda kwesimbawo. Abaffe tulina kye tuyita transition, okukyusa obukulembeze mu mirembe. Mwami Museveni kyali mu kugezaako okukola the peaceful transition, nti agezaako kwekizitinga 2026 lwakoma, oba kubanga tumuulidde enfunda nnyingi nnyo nga avayo n'agamba bannayuganda bansabye nziremu nesimbewo. Bannayuganda bansabye nziremu nesimbewo nvuganye kuba pulezidenti. Oba oliawo nti musajja watu yalinga agamba nti nkooye nkadde nga oli omukyala Amelia Kyambadde bwe yagamba nti oba oliawo abantu batukooye twetaaga tuwummule, nga Mwami Museveni yayagala kuwummula. Naye Abannayuganda bamugamba no, muzeeyi tova ku main omalako. Emibala egyo mbadde mujja mugiraba nga bagikuba ku t-shirts wa muzeeyi tova ku main omalako, tubonga naawe and so on. Ekyebuuzibwa, General Yoweri Kaguta Museveni ani gwateeseteese okumuddira mu bigere singa anaaba awummudde nga bwagambye kavidiyo ako katambula nnyo era katraininga? Mwe mulowooza ani gwateeseteese okumuddira mu bigere okulaba nga bakyusa obuyinza buweebweyo eri omukulembeze anaddako mu mirembe? Abaffe, kino kyogerwa kusobola kutebenkeza mitima gy'abantu. Oba oliawo abandi badde becoming violent, oba oliawo abandi badde tebalonda nga bagamba ffe twabikoowa ebyokulonda n'ebirala. Oba pressure, waliwo kye tuyita foreign pressure, abazungu bamaladdeko nnyo akazito. Oba President Museveni takyali awo ku bantu, takyali omu ku abo bateekeko akazito ne batiisibwa kubanga mbadde mulaba abazungu abaddamu nga bwayagala n'ebirala. Now awe twagala twekube mu mutima tufumiitirize lwaki President yayogedde bw'atyo, era abaffe ani gwaleeta? Mwenna gwe musuubira nti gwaleeta ddala kituufu yoyo gwalinza okubeera ng'aleeta, kubanga abantu abasinga essuubi lyammwe liri mu Gen. Muhoozi Kainerugaba. Essuubi lyammwe mwenna liri ku Gen. Muhoozi Kainerugaba nti oba oliawo gwabadde ateekateeka
amuleete kyemuva mudde mulaba ajja mukyusakyusa amagye n'amukuza n'amuteeka mu bifo eby'enjawulo we twogera ya CDF yakomandinga amagye oba otegedde yakomandinga amagye kitegeeza asobola okugamba nti waliwo abaagala otuwamba tusonga embere naye eddiza obuyinza mu mbeera eyo kale tukyatambula bulungi nnyo obali kusubscribinga obali kubeera nga tugoberera commentinga ate oba oliawo owe endowoozayo omukulonda kwa 2026 twagambye vetting abagenda okwesimbawo bagenda okukwatira NUP kaadi vetting zikyagenda maaso being nti Waiswa Mufumbiro abadde akyali mu kkomera muganda we Kato yagenze okumukiikirira mu vetting eno asobole okubeera nga asunsulwamu aweebwe kaadi oba ajimmibwe wabula avuddeyo n'agamba nti nze nja kukola nga agent wa muganda wange newankubadde taliiwo n'olw'ensonga eyo abantu b'e Nakawa nze sizze kwesimbawo wabula nzize nkiikirire muganda wange gyali mu kkomera okutuusaayo ebiwandiiko bye n'ebirala byonna okubeera nga biddibwamu bulungi nnyo ddala ddala kakati wano wabadde wabitambuza nti bannange ke baakutte Waiswa Mufumbiro nti ate kati baleese muganda we Kato yagenda okwesimbawo nedda basebo ne bannyabo ekyo kikyamu Kato azze kukiikirira muganda we abantu bagenda kwebuuza ebibuuzo naye bwe baba basibye Waswa nga tugenda kutuula yuneebu Kato asobola okujja n'akolera Waswa ebibuuzo bya yuneebu ebyo byonna bibuuzo naye abaffe twebuuze nze bwe ndaba abantu bano nga batambula nga boogera ndowooza manyi abalongo bano balina connection fe abantu aba bulijjo gye tutalina tukize tugaana abalongo bano balina connection more especially naddala abalongo kati aboolaba bafaanaganira ddala nga Waiswa baba bakulira mu kisawo kimu baba bakulira mu nsawo emu ey'amaama oba eyannabaana nga mwe baakulira babeera bafaanagana nnyo bakonnekitinga mangu buli omu asobola okutegeera nti ono Waswa yabaddeko wano eno ono Kato yabaddeko wano yakoze kino kati ojja kwekanga nga Kato amanyi bulungi nnyo interest zaoli muganda we Waiswa era asobola okujja nannyonnyola abantu nti abange okusinza ku muganda wange kino ajja kikola kino tajja kukikola kubanga mumanyi in and out oba ontegedde in and out so mu mbeera eyo n'olw'ensonga eyo ababadde bagamba ndowooza constitutional ekikkirizibwa omuntu okujja ne yeesimbawo newankubadde ali mu kkomera unless nga baamusalira bwe babeera baamusalira aba takkirizibwa era ekifo kye ne baba nga bamaze okulonda ne bamusalira omusango ekifo kye kirangirirwa nga kiri empty ne baddamu ne bateekeko okulonda oba oliawo okwakasa mmeeme kale tukyatambula bulungi nnyo webali kubeera nga otambula naffe tukyakuwa mawulire agasobodde okubeera nga gatambula getusobodde okubeera nga tufuna olunaku olwajjo nabawadde story ey'abasomesa abeekalakaasizza era amasomero agamu tebazzeemu kusomesa amasomero ga gavumenti mu bitundu ebimu kakati wavuddeyo deputy RDC oba ndowooza RDC ow'ekkuumi amanyiddwa nga James Kyomya avuddeyo n'agamba mukwate abo bonna abasomesa abaaganye okuripootinga ku masomero you should arrest them jukira RDC oba deputy RDC aba akiikirira pulezidenti mu kitundu eyo gy'abeera ava nga bw'olaba nti NUP erina ba deputy president kati NRM erina ba RDC ba RCC ne ba deputy RDC be babeera bakiikirira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kakati a leader of opposition yavuddeyo n'agamba when agamba nti there have been such strikes, government comes and they are intimidating these teachers. I saw today the acting RDC of Kumi, one James Kyomya, he has threatened to arrest all the teachers in Kumi who are on strike. That is unacceptable. Completely unacceptable. Joe Senyonyi ye yagambye.
Nagamba government, you normally say you teachers be patriotic. Go and teach. Well, you be patriotic first by fulfilling the commitments you made to these teachers. It is an alarming issue. Government needs to tell us what are they doing about that right now. Agamba nti waliwo omusajja oli gwe mbagambye ko RDC we 10 James agamba bakwate buli omu ayaganya okuddayo ku mulimu okusomesa. Agamba nti ekyo bulijjo government kyekola buli wabeerawo okwemulugunya kwonna ku bisale nsasula ku misaala na biki basawo basomesa nga bavayo nga batandika okubatiisatiisa tugenda basiba tugenda bagoba ku mirimu n'ebirala. N'agamba nti government ekubiriza nnyo abantu okwagala eggwanga lyabwe. Era bulijjo ebadde egamba basomesa bannaayi mwagale ensi yammwe musomesa abaana n'emirembe na buli kimu. Abagambye nti lwaki mwe temusooka kubeera patriotic ne musooka ne mukola ku nsonga z'abantu abo ez'emisaala ne musooka ne muzikolako ne musooka ne muzikolako than okubeera nga mudda mu mbeera ey'okubatiisatiisa ku biki ebigenda oba ebitambula. Mu mawulire amalala omukyala Sarah Opendi naye respondinze ku nsonga eno. Sarah Opendi agambye nti some people within the government may be creating loopholes to solicit bribes. We are frustrating these civil servants. Imagine children are going back to school now. How does somebody who has taken 2 to 3 months without salary take children back to school? Tukize tugane omukyala Sarah Opendi kyagamba kikino nti waliwo abantu abateekawo embeera okusobola okulya enguzi nga ziva mu bantu bano. N'agamba ddala tubeeremu ak'obuntu. Omuntu amaze emyezi 2 emyezi 3 nga tafuna musaala gwe. Mumusuubidde mutya okuzzaayo omwana we ku ssomero asome? Oba ntegedde? RDC bakubuuza omuntu ono omusomesa gweyagala okwarestinga amaze emyezi 3 tafuna musaala. Gwolowooza abaana ababe tebasoma agenda bazzayo atya ku ssomero? Agenda kubazzayo atya ku ssomero nga mumugambye? Oba mpulira? Nga mumugambye nti tewali musaala gwe. Agenda asomesa abalala nga ate ababe tebasoma. Kuba ojja kwekanga abantu basomesa bano oluusi abaana baba tebasomera mu masomero malala. Lwaki? Naye anoonya kusomera erina ku standard. Alinza obutateeka mwana we mu UPE. Omwana we namuteeka mu ssomero lya private. Ng'oba alina obusobozi obumuweererayo mu ssomero lya private. Naye bagenda kubaweerera batya? Era bagenda kusomesa bo batya abaana abalala ng'abaabwe bali mukatu kakubeera nga tebalina ssente zibazaayo ku masomero. Anyway, kansowekewe ne story eno tulyoke tumalize bulungi nnyo. NUP be yawa kaadi tebasunsuddwa. Waliwo abasunsulwa mu mannya g'abannaabwe. Ekintu kino kize kiruulikika nnyo mu Wakiso muno nti NUP erina be yawa kaadi bagenda okutuukayo ng'ate waliwo abalala bewandiisizza. Kino nno mulina okitegeera mukitereeze mu bwangu ddala. National Unity Platform ekyo mukitereeze mu bwangu ddala olw'ensonga mujja kwekanga nga cards waliwo abakola forgery nga balina stampu ey'ekibiina. Electoral Commission yegamba bwe wabeerawo obuzibu bonna kati ng'embeera eyo bwetyo nga waliwo eyewandiisiza mu kifo ky'omulala NUP mu bawandiikire mu bwangu ddala bakirectifying. Otherwise bwe mulwawo bo abo bagenda okuteeka ku bukonge nga abantu. Kati kino kigenda kundaga nti wagenda kubeerawo abantu for instance Bwambaale Bulasio nga gwe bwawadde kaadi akakonge kajje nga kuliko omuntu mulala. Kino kibagambidde wano akakonge kajje mu kulonda nga Zambaale Bulasio taliiko nga kuliko mulala, oba yinginiya oba Big Eye oba omulala yenna. Ekyo mukisuubire. Therefore
NUP mulina okugenderera ennyo mulina okwegendereza ennyo ekyo nkibawulidde. SRK Media nze Sula Ssenyonga mbere bulungi mweraba.